mulimu abakazi nze Kasuku nkubuulire nze tondya n'otadda mpoma ekyo kyo Okiwulidde? Ekyo kyo kisibirako ne betting. Roni, okiwulidde? Adda. Tondya n'otadda, tosobola. Tosobola kulya mulundi gumu. Tosobola. Bwe nkugamba nti omukulu asiza mu nze olowooza mba nkulimbye. Bw'afuna ssente mami tukoze tutya tukole bwe tuti. Pooma nnyo. Bali abaana b'abandi abawooma Kasuku. Well, hey. Today is a good day to be alive. Wabeewo muyaya kituyambirako awo atubuulire oba ebyogerwa byebyo. Omwana agambye nti ye awooma era tomulya gumu n'otadda. Kati abaana kabakulye bagenda kusooka bakudissecting naye oyo omwana balimba olaba abantu musimanyi oyo omwana nali ne baso naye balimba teri yebaka naawe n'ayogera nze abasajja benneeke abakanne bakakomba manyi mbabala mu ngalo batono tebaweza na kibatu yasamira muli. Is ordering your stock from China, Turkey and Dubai stressing you so much? Is it taking you months and months for you to get your stock? Just 1, 2, 3 and trade like a boss you are. 1. Talk to Iran Global Logistics on 0740 152 331. 2. Let us know whether it's sourcing or sending money to a supplier that you would want. 3. Enjoy our unmatched customer service. Trade like a boss with Ryan Global Logistics. Find us at Nabugabo Street, BBC Building, room N412. Call us on +256 740 152 331 or +86 180 723 935 15 or +86 132 502 156 85 or visit our website on www.rangloballogistics.biz. Rand Global Air Express Cargo. We move anything, anywhere. Bake for Me Limited, company yanjawulo nnyo mukola cakes eziwooma okuzaama mu birungo ebisufu n'ebika ebyenjawulo nga chocolate, red velvet, vanilla n'ebirala. Olina mukolo ki? Birthday, anniversary, kwanjula, mbaga oba just oyagala kwerira ku cake empoomu? Jangu ku Bake for Me Limited. Tulina amatabi ag'enjawulo e Kololo ku luguudo Wampewo, e Naalya opposite Quality Village Mall, e Naakulabye ku Kisekalen, e Kajansi okumpi n'omuzikiti Rweza, Ebunga, tuli ku Soya. Tulina n'essomero mu ttendekero abaagala okuyiga okufumba cake. Essimu 0705 987 oba 0772 50987 ne ku mitimbagano gye tuli. Bake for Me Limited, cakes and more. Yeah, welcome to another edition of Kasuku Live. Olunaku olwaleero nine Namukasa. Ate nze son of Namukasa. Yes. Naye lwakuba gwe teweddira ki? Mamba. Nedda. Omuli baaki. Mama wange yali yeddira nnyonyi. So kati linnya lye litugatta. Naye lamba maamawo. Si kituufu. Si kituufu. So ku Saturday nabasuubiza nti nja kufunako mukyalo ono. Njagala ebintu byakola binnyumira nange ng'omuntu anzijukiza Kasuku nga nkyali mwana muto. Nange nali sigenda. Naye kati ogenda. Akati ngenda. Kyogana kati sigenda. Kati togenda. Nze omuntu aninnyako kati n'agenda. Naga nkirinnyeko n'enkireka ogamba otya? Sigamba mpozi gwe kuku. Soko buze ku bantu abatulaba wano. Mbabuuzaako mugamba mutya omanyi basinga otulaba bankuba kyeyo. Okimanyi?
bankuba kyebe basinga olaba YouTube. Abannayuganda tebalaba nnyo. Basinga labira ku TikTok. TikTok etandise ottawaanya YouTube. Naye bankuba kyeyo baagala kuwulira kuva nakyola. Ku Luganda. Eri bawulira lulimi Luzungu. Kati bw'ajja eno ku YouTube n'awulira ku Luganda. Ku Luganda n'agamba owaaye kalekaleko. Mpuliddeko ku mboozi y'ewaka. Ffe weetuli. Wavaawa. Okuva? Twakera bukezi ku makya nga tukulaba. Abantu kyekyo abasinga bwe bakulaba nga bagamba omwana oyo yavaawa. Ye nasooka n'ensoma ne ngenda ku IU ne nnyingizaawo degree. IU? Yes. Eno y'abasiraamu? Yes, Islamic University. I graduated in 2019. Ne nnyingizaawo degree ne nnyingirawo mu mawulire. Era wakola mascom? Nakola mascom. Bye wasoma by'okola? Yes. N'oludini n'andeeta mu mawulire. Teyatega kibato? N'oludini nalina omusajja wange omufumbo gwe nali njagala mukwano gwe. Kyovula ate yantega kibato. Totidde? Kuki? Kukyogera nti walina omusajja omufumbo gwe? Namwagalako, namwagaza buto. Omusajja omufumbo? Namwagaza buto awo nga ndi kubukedde awo ku intaani. Ne mwagaza obuto mabegako. Era naye yali akola ku bukedde? Ye naye yali akola ku bukedde lwakuba yavaayo. Yali producer no mulamba. Naliko muka producer. Nemweyagala? Ne tweyagala. Musajja yali mufumbo yali anfeze nno bambi sinali simanyi mu kusooka. Mu kusooka anti kuba madde ngenda kugamba nti abawala abasinga abato ate bo bagamba abawala bayingira eno myaka 328 ebintu bikalubye n'agamba kati ekijja kijje bagwa ku oli alina ssente nga mufumbo ng'agamba wano katwegobe n'omukazi. Nze namwagala simanyi era bwe namanya omukazi bwe yankuba naye nti omusajja omufumbo. Omukazi yakkubako? Yankuba nako nampa n'ensawo yange ku booda. Yankuba mukazi we. N'abasajja abafumbo bamalira bawala budde nze ekyo nkibagamba. Babamalira budde. Omusajja yali aŋŋamba omukazi yamukoowa. Naye omukazi yamuzaalidde ne baby girl. Omwana muto. Babadde na UK nga bali mu kunyumirwa. Ka vacation. Kyokka gwe nga yagamba kirala? Nga yagamba kirala naye namuta nafuna dde omulala. Kati wafumbirwa? Sinnaba. Okyali ku lujja? Siri ku lujja naye omusajja waali. Obeera naye? Nkuba kyeyo. Ate kati nkuba kyeyo oba oyinawo? Ate batolina? Nina musajja wange gwe nagamba omukazi omulese e Kampala. Nanyiiga naŋŋamba Kasuku oyogera otya bw'otyo. Naye omukazi kye bamukola eno. Basabula. Ninawe namusanga. Naye namusanga mu kagadeni. Muwala muto baati. Nga bali abanywa. N'omusajja? Naŋŋamba blaza oli otya. Omukulu ali ate yamuyita mukulu. N'omwana omukulu gy'ali. Naye bamuva Bulaaya. Olaba abakazi babatulyako Kampala wano nga wooli. Kati ate ng'ogenze bannaaye. Bannange gye bali abakazi abeekuuma kasi tojja kusaza obuyambi. Batini. Ojja sala obuyambi. Batini. Gyetuli. Batini. Gyetuli. Tasobola kubanga olimu abo betugamba batini. Gyetuli n'empeta yo sigijja ku mukono. Ebyo kati abayaye akulya n'empeta yo nga bagikwata nako omuyaye nga yagikuwa nnungi nnyo. Empeta ennungi eno omuyaye nga yaje sente zonna omukazi no n'alyoka akulinnyirira. Banaye waliwo omukazi yalinnyirira omusajja awe ennaku n'enkwata. Nanga omusajja tayima. Tazaala. Naye nga tayima omusajja. Owaayi. Ne kati ebyo byonna omukazi aba ayogera byaki? Busungu, manyi ebintu by'omubuliri ebyo bikwasa obusungu Kasuku. Ne weewaayo weeyambule. N'ojjamu akalega n'okateeka wali. Ogenda olaba omusajja takuba serefu lwaki batomuvuma? Naye ekyo kino njagala nnyo okukimanya kati bw'ogwa ku musajja mutuuse wali n'abakazi nabo babeerawo awo nga bagamba nga mpulira ntidde okweyambula. Weewaayo ne weeyambula abakazi abamu amabeere gaagwa abakazi battu. Nakkiriza ligwe. Olirabe. Olirabira nno wansi omala kukutama. N'omanya nti kweriri. Kati amaze okweyambula akoze buli kimu agudde ku buliri nga toyima. Kibi nnyo. Ate abasajja batayima bakuba obusabbuuni Kasuku. Obusabbuuni? Beemazisambu.
beekwatirira n'atuuka obutonde bwe ne bufa nga takyasobola kubeera na mukazi nga tamaze kwekwatirira kati ate awo bw'oba omukwasiza mu fix talina wagenda mu kinaabiro kwekwatirira ne guggwa mukazi yali mutuufu amuvume nze nange nkuvuma abasajja ab'obusolo obutono bwezi kati ate awo babeera benda ki munnange basinga obwenzi baba baagala gezesaako sayizi osanga alisanga sayizi ye entono ennyo n'agenda ng'agezesa naye gy'agenda yeeweebuula bweweebuuza ne mulyoka muswala omukazi n'alyoka awoza nti nze mukyala gundi omu bwati abaliwo ne bagamba era omuliko wekka ate wandi mubaddeko naani tugenda kolera tutya abasajja bana bakola eddagala ly'ekinnansi baleeteyo sayizi ebigejjesa naye bagamba nti si buli mukazi nti ayagala binene nedda mulimu ekyetaagisa medium mulimu ate ekisukka nga katini nnyo ng'ogamba ka mwana muto kakava ku tayiri oba weetaagamu sayizi medium nalaba emirundi gyonna gye nkulabyeko yo controversial nasooka ne nkulaba ng'oyogera ku baaba ng'ogiwa ebyayo ne ngamba ono omwana nga mukambwe ewammwe famire gy'oba muyinamu kasente sente weeri nenkuba kyeyo sente alinamu gw'ogumiddeko kati bw'anaakukyawa aliwa ayinza okunkyawa tayinza okufa tasobola kubaako kyakola nga tawulizza mami asanze nze bulamu bwankuba kyeyo era we mulekera bwali Kasuku kyekikuzesa ogenda funa akapima sukaali kuba essaawa yonna sukaali wajja linnya nze omanyi nina wendabira leka ati ono essaawa yonna sukaali alinnya tekisoboka nze omusajja owange enkuba kyeyo muterawo n'omukono asanze talinayo bakazi balala sibe bana basooka n'atuuka wiiki 2 n'amala okutabaala buli wamu n'alyoka agamba natuuse omusajja wange takola ebyo sente ninamu ezange n'omusajja alina bye yankolera nange nina byenkola ate essaawa yonna nzira ku TV onoonya mulimu nafunye gye ngenda okukolera so kati obuzibu bwali buvudde mu nsasula na Bobi Wine Bobi Wine ate wamukubanga kati abantu baga nti omwekwasa mawulire presenter ne producer ani abananyini show producer gwe presenter ina kyokola yes ye yali afuna amateeka eri waggulu n'agakuleetera wansi nze bansa spendinga nako ko ebyo bintu bya Bobi Wine waliwo story gye nagana okukola ne male wake ennaku 3 ne banziza obuuza abo bamuzi oba manager kati twade tuli awo nga ndaba oli ku ntambi ne Shalom obakutte kwata nnyoko kwata kitaawo kwata nnyoko kwata kitaawo era ka video be nakafunye ne ngamba ntambi wano omwana n'obulamu teyabubalekedde naye Kasuku olaba entambi ne Shalom tebeetambaala kuba ngenda kubavuma ne banziramu be basookereza toweetaaga bakuddemu tebanziramu kiki baayogedde awo ekitiisa yagambye mbu nakola ku TV mbu emyaka 3 nga shot erina sponsor alishuwa tasobola ogenda ne ku online kubanga sho baali bagistreaminga live nalaba basponsor betwalina bali basuka n'abataano mbu emyaka 3 wegyatuuka ne giggwako ne bamufulumya mbu ng'abanja sente tebalina gye bagenda kuzijja mu ssiru noyo yennyini ntambi yajjanga negayira nzijjako ka interview kantere mbitaala bikola oyo ntambi naye ne yegatta n'oli Shaloni naye oyo Shaloni tantamba olaba nvuma batankwatako ate olwo yankutteko nja muvuma ate bwe mba mukola nabo sho batereko email nja kubavumirako mu email voice note email ogiteekawo nti @shaloni.com zidde okunywa olutalo luno producer olowooza Namukasa n'amalako kubijja tebali
nina info Kasukuze nkubulira ebigambo bino tewali muntu aninako info n'ogwa mutuufu bayinza okugira kubanga ebintu bye basinga okunjogerako bino ebyabajjo byayogera naye ebyo ebintu bifu nze bwe mba ngenze bweru mba namukuba kyeyo wange kati agenda leeta ki kubanga ekyobwamalaya bw'anaagezaako kireeta bajjo yakyogera buli omu akimanyi okitegeera buli omu akimanyi abandi okumpi bamanyi seetunda kati kiki bagenda oleeta yeyerusa seyerusa talina mulimu nnina omulimu kiki bagenda oleeta si yanze nkolera Victoria waliwo ne TV gye nasayinize nayo contract Victoria University mukwano naye nedda naawe awo kati ate otukutte bukwasi ku Victoria University nedda kankubire ku dokita oli influencer we gwe mulimu gw'oyina gwe mulimu gwe nnina ate gusasula bulungi ankubire ku mugagga wange gusasula okusinga TV laba nnono eri TV yali etuwa emitwalo muleke tekyetaagisa tomukubira tekyetaagisa nze nnina ebirimu TV yali ebawa ssente meka obadde oyogera gwe wali ku 5 ani igwe nze saali ku 5 baali bakyamukaa bampa ssente eziwera naye baatuleetera ekikazi nekisala ssente akamanyiro kangi obulango bwaffe bwe tuyisaawo ebiwato byaffe ng'abiyingira nze nenkita kati ku TV empya gyogendako yo banakkiriza otambuza ebyo ebintu byo bonna bagambiddewo amateeka aganfuga sikola sitole za politics bwe mpisaawo ekiwato kyange mundeke ekitegeeza tebagenda kusasula kimala bagenda kunsasula naye nabagambye mubaamu obuntu bwange era nabagambye nze Victoria bampa omulimu mbakolera nja kayisangawo ne bangamba tujja kwebala ojja tuwangayo akantu ku end of the month konze kati tukole era essaawa yonna nzija nkomawo oba ogenda ku Spark gundi yankuba ekikono Alex si bakampita emirundi ejange era akikola ogwasooka baali bampeeyo show y'Olugambo neŋŋenda n'empisaamu ne bamugamba addemu ampite n'agamba omuwala yagaanye ogwokubiri eyo morning show ne script nkyagina gye bampeereza bwe twayisaamu n'agamba omuwala yavudde mu ggwanga ate bangamba Alex simanya yalwala ne bagenda simanya ne bamutwala ku gundi simanya nga bamugobe babifu simanyi Alex oyo ebintu byakola si birungi tokubanga munno kikono bwoti ng'omuwala agaanye okukola agaanye okudda lwaki oba okuba munno ekikono olaba nayo n'omwana naye nze sikyabeetaaga ekiba ekyange kiba kyange ensi olaba ndabe tokyafiirayo ddala wadde n'akatono bakuweyo kacaayi bampe mazzi oddayiryotinga kyekyo Kasuku nawe nkube ku luseke oba bampe n'ekyemisana bakuwe ekyemisana ne Moze bamuwe Moze talina kyangattako oyo Moze namuyirawo omubiri wano naye mwana oyo ate yatandika kunseetinga naye akati labayo embwa y'okukyala eno ni mumukolera bw'ateekayo emitwe egitakwatagana bw'asalaasala bukiriipu. That boy is an idiot. It's just ni kompom. Oli mukuvuma mugole waffe. Yawasiza. Mugenda kuwasa gwe ne Moze. Nze nawe nkulinako Lugambo. Ani agenda owasa? Moze wa mwezi gujja. Goli wa October. Moze batugamba October November kweje emyezi ebiri. Mugenda swala. Temutuleka ku mikolo. Mugenda swala. Nga tuswala ki? Kale ebyo ebintu nabyogala wali ku interview ya Spark. Buli omu alowooza ngenda wasa. Nga lwaki towasa? Ate nze nawasa. Twagala bino ebyaddala kwanjula ne kugenda wali. Ate mu aba speculating amwe mujja olemesa omukolo. Ebyo mwogerayogera mutwafunye bwino. Nze nga mbongerayo. Neffe nga tuba tubaagaliza birungi. Ffe twagala abawasa. Wasa tufuneyo ku baside chick. Anti kati abo batonna wasa te baside chick. Bonna baba kyekimu. Sajja nga takutekanga kompe totandika oti anti gwe main chick. Ani akulibi? Mpaya Soviet. Tokkirizibwa byogera ebyo. Omusajja amala kuteeka kompete era bana abajja bapapala nze waliwo n'omukazi eyampapalirako ng'ebisowera bya bbulu. Va ku bba wange ne mugamba nsindikira documents z'obufumbo. We mwewasiza? Yes. Kasita nzirabako mmanya ndi side chick. No. Naye bwe baba bakwana bukwanyinga nzi nga ffenna atwebakako bwebasi.
Tebola bacha kuba. Ate oli teyakkuba n'akkanyugira akasawo ku booda. Oyo byali bya ddala. Bufumbo bwali butuufu. Nga beewasa. Ng'omusajja yeyeegaana omukazi. Naye abasajja bakibeegaana bakazi baabwe. Yandikugambye. Owaayi n'abawala abamuwala omuwala gw'olaba n'oganja mubuulira amazima ndekewo. N'ogamba kamuvugira awo. Kamutwalira awo. Inanga n'empeta naye nze ebbanga lye nabeera naye saalaba ku mpeta ye. Layira. Saalaba ku mpeta ya mukulu. Nga ne ku mulimu tajambala. Tajambala we nali ku intaani awo nate gyali mikwano gye Jinuruddin nga baŋŋamba gwe ka bebi k'omukulu. Mukyala waffe. N'omanya. Allah. Naye ku intaani awo ekitegeeza bakwanira ddala abaana. N'embuto nno zivaawo ng'ozifunye. Bw'oba toli sitede. Media house ne bayintaani. Abakulu bonna bayitawo. Kasita oba ng'olabika bulungi. Kati gwe wayambibwa buyambibwa. Nze nafuna omu ate yali mukulu, yali producer. Bukedde dda ng'okubeera producer okiyita kyangu. Ng'obeera togambwako. Nga togambwako, nga nze mukoomukulu. Kati awo saakwanibwa balala kuba baali bakimanyi nti ono bebi wa munene. N'alyoka njagaza ensi eno yanjagala bambi. Saatoma wadde yankubya. Naye tebaakuritaininga. Omukulu yanzijawo. Yanga bajja kunkwana. Intaani teyaggwa nako nangamba ngenda kukolera ripooti yeggwe. Vaawo bajja kukwana. Nantwala mu apartment. Waliwo ebigattu bingi onakwana. Ono omwana bannaaye alina emboozi etaafula. Kyokka yanzijawo nangamba wano vaawo. Ngenda kukolera ripooti. N'agikukolera n'agikuteerayo. N'aginteerayo ne bansayiningira ne nfuna max n'anteeka mu apartment. Wali bakwana nnyo kati yalina okunzijawo mangu. Kwegamba okukwana kungi kwalinga kungi kubukeddaawo. Nga ne Kirina ayagala akwane. Layira. Mama nnyabo. Bukedde yedda. Ng'okwana okuli awo baasiga abaana b'abandi siriimu bannange. Oyitamu ono nga okufuna awo omulimu awo kubukedde dda. We nali ku intaani. Ng'oyinza okwebaka n'abasajja nga 10. Ono n'akukwasaamu ono. Ani oyinza okukoleramu ensobi. Kuba nze na presenter gwe manye yakoleramu ensobi. N'owa kamera n'amulimba n'amugamba nti nze munene. Owa kamera n'alya n'amutwala ku producer. Producer n'alya. Mpola mpaka wootuuka waggulu. N'ofuna omulimu naye nga mukwano. Nga kampuni yonna ekutegedde. Buli omu amanyi wookaaba. Ekiri awo kubuketi. Naye birabika byakyuka. Simanyi. Saagala lumiriza. Sikolerangawo ko. Birabika byakyuka. Ewamu waali watya? Nze simanyi. Nze nakolanga gwange nenvaawo saawulirako beekwana. Ate saalabako bayintaani baako radio. Nalabanga just bakozi bendaba bulijjo so. I don't really know naye ebintu nabiwulirako ebyokwekwana. Nze no sibiinaako buzibu kasita abantu bakkaanya. As long as they are two consenting adults. Kuba naawe be bakwana nabo babeerawo beeziruuzi. Kameramaani akulya ate ate producer n'akulya ate. Oba tomanyi. Bw'oba oli mupya mu kifo oba tomanyi. Awe baali bakwatira embadiya nga tomanyi. Nga tomanyi otya? Atuuka n'asoma chepe. Okusoma chepe kyeki? Ebitiibwa bye. Lwakubaza munaye ekyanyamba. Natuukira mu mikono mituufu. Bwe natuuka gwe bampa supervisor wange gwe bankwasa. Nga ye boss. Ye boss. Yali in charge. Yali senior producer gwe bankwasa. N'akwagalirawo. Na producinga show n'omuntu. Nze kizibu kye nsinza okufuna kiri kimu. Omanyi omuntu kati omuwala asobola okujja simanya ndi muyimbi. Njagala onnyambeko kati ng'okala akawala kalungi. Kati n'entandika olowooza bw'okakwana. Ate kagenda obeera ng'akakozesezza. Bwe kiri. Kyekimu n'ebya intaani. Kyekimu ne bano waliwo abawala abajja n'ebizibu. Kati ng'ola akawala kalungi. Ne kati omujja otya mu bizibu byalimu.
kwegamba nga ndaba manipulation egenda kubeera nnyingi awo. Abasajja bayita bangu. Oli n'omuga nti omwana w'abandi oyo mumuleke. Asooka nagamba sooka ojjeeka. Nze ndabidde ebizibu mu mawulire nina yali ampa omulimu nagamba sooka ojjeeka. Ali awo munene ku next media sooka ojjeeka. Ngamba ani goofera nzijeeka nkoleyo ki. Mugamba sigenda kujjako oba neetaaga nsanga ku ofiisi yo. Oba yandikusabye busabi naye neyemba wakokoleyo ki. Nenda kye ngamba akusabe busabi agaye Namukasa nzijaamu. Webale ennaku zino ebintu babyangu y'omuntu agamba nzijaamu. Bw'owulira ng'oyagala mujjamu n'omujjamu. Ekyo ne kiva mu ddiiro. Okodde wadira byakinga nawe wasanga bisange. Usanga bisange Kasuku. Ebintu bye wabisuubulawo. Nanti yabimpa teyaŋŋamba nti ate mbijajamye bujajaamye. Ebijajamya nawe bikolera ng'owaako. Abalaba ebyo ebigenda ovunda biyitemu envunyu. Bw'ova tebivunda. Nze sikalu bya mbeera kasita nsiima. Omujjamu bambi omuwaako. Mr. Producer. Era ne bana bawozamba bana bawala ate musindikira basajja nudzi wamma babalimba musindikira alabe kaliisa amaaso. Gwe omusajja omuweereza. Kataata anakuumira ku kyanagumira kuki. Omuwaako n'aliisa amaaso naye omuwaka viewers. Naye ka viewers kajja. Talina wasobola nakuba screenshot. Omwana aliisa amaaso musajja wattu ekyeyo n'ekitambula. Waloke baale waliwo abaweerezaako haafu wano. Awasigadde n'akuteera. Abaakuwadde bya Google. Tabeera yeye. Tabeera yeye babigwenda ku Google. Ogambe black asimanya black thighs ojja kubira. Nze si muwafuulu. Ne face yako. Ne face yako n'alaba viewers. Omuwa bambi n'alabako. Byaki byokodowalira. Ekitambula Namukasa abakazi ojja tusobola abasajja. Omuterako n'oteekako video call n'alabako. Olinako oyogedde nti bw'oba osiimye. Muwe. Naye abawala ne batubonyaabonyeza mu kibuga kino. Nobagamba ne Lukwago yajjamu buzzi, yajja kireka. Kati olaba meeya ajja genda ate olwo mmwe. Tebakalubiriza bw'oba osiimye omusajja muwe. Omuwa n'alya ne kiva mu ddiiro. Ne kivaawo n'ekajja kudda bw'oba omunyumidde. Ano mulimu abakazi nze Kasuku nkubuulire. Nze tondya n'otadda. Mpooma. Ekyo kyo. Okiwulidde? Ekyo kyo kisibirako ne betting. Roni, okiwulidde? Adda. Tondya n'otadda. Tosobola. Tosobola kulya mulundi gumu. Tosobola. Bwe nkugamba nti omukulu asiza mu nzolooza mba nkulimbye. Bw'afuna ssente mami tukoze tutya tukole bwe tuti. Pooma nnyo. Gye bali abaana b'abandi abawooma Kasuku. Well, today is a good day to be alive. Wabeewo omuyaya akituyambirako awo atubuulire. Oba ebyogerwa bye byo. Omwana agambye nti ye awooma. Era tomulya gumu n'otadda. Kati abaana kabakulye. Bagenda kusooka bakudissecting naye oyo omwana. Balimba. Olaba abantu musimanyi oyo omwana nali ne baso naye balimba. Teri yebaka naawe n'ayogera. Nze abasajja abakane bakakomba amanyi mbabala mu ngalo batono tebaweza na kibatu. Yasamira muli. Yasamira muli. Tebaweza na kibatu. Shalom ako kawulidde. Ku Sande tandikiraawo. Kubadde Shalom ye musawo. Yakutululira ati n'amanya abawooma n'abatawooma. Musawo abasawo basomesa okuwooma abasawo baani musawo atunda ddagala eryo omufunza okuwooma kukola ki? Bulijjo nnoonya omulimu gwe. Ninayo senga wange yakazaala mpeyo omufunza mumutwalire. Kyetaagisa kyakola ekyo. Kikwetaagisa okikola. Tugenda supportinga bannaffe. Ampeyo tight nekyekira kyatunda. Amazzi nina nandi muguzeeko. Abaffe. Nandi muguzeeko naye abaffe kusaba mukwate yekka. Sikulimba. Ogambye nti okola kyamaze okola ki? Nina
agaseerera oba agamansuka byonna abaffe senga wange yakamala ozaala atereeza amaka alina ne muwoomya yeeriwa mbu waliyo ke bayita muwoomya bade bayi kati gwagamba nti owooma kati oba obumanyi nze bye sibikozesa ndi ku nakyo original made nakyo made sirina bidagalalagala kati njagala gulira senga wange kataiti yakazaala akola delivery ne wana akuleetera bwoba gw'oyagala ye mwennyini ngandeetere ngenda musapootinga nakuweddoga nti talina mulimu bambi atunde yeekozesa ateekemu n'obumasu alina branches ateekemu n'obumasu obumasu butambula n'eddagala bwe lityo obumasu butya obumasu bw'emmese atunda taiti n'akuwa n'akamasu n'agamba kagezesi ku mmese z'ewaka mubeere creative nga mutunda ebintu ateekeko obumasu abantu emmese ewaka nga zibatawaanya tetukyayagala bitabo abatuuze n'obumasu ye bannaye ebitabo ebyo bikyaliyo nze lumu bampaako ekitabo gamba Shalom abisuubu emmese ng'ekiyitako buyisi ku makya ogenda ozuuka tolaba emmese teriiko ate emmese ekyaliyo ebintu olaba kati bwe nkugamba Shalom atandika obumasu banimbi agattamu obumasu muleke tomwongera busungu busungu kibwalina toyongera busungu bwa mwana oyo gwe linda Sunday sawa zijja kubeera 5 bajja kuba gwe bakutandise nga bakutte ku mbinabina bwe bati kati nemmoze waako nakuidoga montambi twamusondera lenti tetwamusondera sinikira muri ebinyo byo mwamusondera lenti nga mwamusanga wa oyo moze yakomyawo oyo mwe baali tebabasasula kati sente mwandizizjenga we esondera tulina sente ate tetudipendinga ku mawulire tulina ebirala bye tukola Megatron sente yali yazijjawa moze alinamu kasente kyano bagikwata sigumusa ebiri nga bagikwata era abamu ne sente ze sewanyana omugole aba ne sente ze sewanyana mama neti wamubuulira nti wawasa tugenda no mikolo gya moze yasazeewo ali wamu naye munaye si mukwanyi katonda kyakyamuwadde ate ekyokulala atuleetedde abantu bangi mu industry wano kati naawe wuuyo yakuleeta eno yatuleetera Vanessa Bini ye yaleeta ne Bini si ye yaleeta n'entambi yali yagwa moze n'amuleeta wallahi buuza ntambi bw'aba ayinaako obuntu mu mutima akimanyi ng'atukubira mujje tukwate n'atutwala eri mu kuleetiza soda enkadde otegeddewo moze eri mu kuleetiza soda bati bayitayo batya eri waggulu ekyanja mu kuleetiza soda enkadde nimbye nze sirimba era buli kintu kyenjogera lwako abamu bavaayo ne baagala oteekawo embeera ne twetonda naye nga buli kyenjogera kiba kituufu nze mbabuulira amazima sisala bigambo munnange bayinza okuyisaamu kabooda ka poliisi so Namukasa ye muwala gwe nayogerako ku Sande Ntambi ne Shalom ne bamuyiwako amazzi ne bagamba yombwa ya kukyalo toleeta n'atasiba bikweya n'abaddiza naye ne musajjufu tuli naye wano olunaku olwaleero njagala tandika kukolanga naye ampengayo akantu sebo Kasuku nawe no bagamba mbujja mukozesa ku bwereere koli ate eri java wa bwereere anamalako oyo Shalom n'agamba agenda kukola biki gwokola biki era waneero ojja kukolera bwereere ate munnaye ffe tulina sente mmwe mulina sente ogambye omusajja akuyita mami era kati omusajja ffe omusajja alina tandika tuyita muko sebo gyebaleko ez'omusajja z'obalirako ara munnaye si bwagambye bana nina kyenimbye ez'omusajja agambye famire gyavaamu kiriya si banaku si be bana bagamba nti kati obusente bwaffe obutini ogenda bwagazaaki nabo tubulya tokwandangako omuwala nga mugaga n'omuwaayo
Katubanjulire Fresh Chat bakufulu mukola ebyokunywa ebya buli kika omuli juice n'ebika bya juice byonna bye wali owuliddeko kyayo wa buli kika ku mikolo basala fruits ez'omulembe ate nga nnyonjo bakola juice alimu simoko bakola ekifaananyi ky'omugole mu bibala ekitaabangawo abalala kye batasobola bakola ku buli kika kya mukolo omuli introduction okwanjula embaga baby shower birthday okukyala okubatiza bakola ne delivery bw'oba weetaaze bakola ice cream owa buli kika strawberry vanilla banana bafune ku Instagram ku Fresh Chat at 4 ku Facebook Fresh Chat kuba ku simu 0701 nyanya 770 oba 0782 55582 ne Fresh Chat fresh at its best. Abawala bagaba olaba ne Ricky Mani bamuwaayo ye yayinamu oli mu Sweden wakwata kikwate naye nze n'ofuna connection za Ricky Mani bansobola ogenda naye Sweden ne munazaako ennaku saagala njagalire Kampala musana gwe Kampala gutukaddiyiza Ricky Mani omulya mulya alina buzibu ki aliika mubiri kiriya myaka mito ate oyo alinza okuwuuba nakimanyi Kasuku Ricky Mani alabika awuuba ayinza okuwuuba newerabira n'abaganda nti banoonya kabaka singa badde awuuba tebaani mugobye oli akooye bukooyi bibaamu n'otuuka n'okoowa abalina ssente batuuka ne bakoowa olaba ffe abaavu otuuka naawe n'okoowa sekso n'otunuulira omusajja n'ogamba n'okoowa sekso mwonoonyi wa budde ono kati ate oyo shira alina ne ssente eziwera olaba bana batalina nga tolina ziri awo olina ezikubeezaawo naye n'okoowa omusajja n'okoowa sekso wa sitayire emu n'ogamba kanywende ewalala ate olwo oyo shira naye nze Ricky Mani bw'aba ayagala ajje muwumuze naye simuwumuliza mu Uganda oyagala genda paka Sweden yes ate nnemereyo kati nawe osobola okubomba sisobola ekyeyo nakirekera bakeizi ne bammako be bakisobola sijja kusobola biwa abakadde gundi yamutunyumiriza ono eyali akola ku biiti ni kwezi bamuyitaani waliwo ali Amerika era akomawo bambi agambye ekyeyo kimutuddemu bw'akooye biwa abakadde ni katongole si katongole mu katongole asomba mbaawo amazima ga Katonda kwata bulungi kwezi akuwe voice note mwami kwezi babimuzanyidde ye yabimpadde yabimpulize jjo ng'oli amukaabire ali akola na ku biiti naga ku biiti nali nfuna milioni zange ezi ani mukazi musajja nga presenter ani oyo Megatron yani oyo kozo musajja yani mbusirikako omuleke ali nyandyerabidde n'atunyumiza buli omu omulimu gwakola mbu Katongola asomba mbaawo bannanga amulabisa nakati gwe Katongole oyogerako waki egwe wali tomanyi nedda ndimukuba mu Katongole bambi kaali kasajja katini keizi naasobola embaawo muvubuka alinamu embavu keizi tali mu mbaawo ali mbakadde tali mbakadde kati nno mmako tannafuna na mulimu atusazi vidiyo ko Marco kamuleke mukwano gwange abeera abakubira buli kiseera n'oyagala omubuuza kyanko Marco waki watulekawo ng'okyayagala onnyumya naffe bannange era ebisajja yange Marco big up on yourself ali eyo Canada bana kati YouTube channel agireeta ddi eyasenga yagiwe yagenze tagimuwadde tanagenda yalina kati yakolamu entondo naye nze namuwagira okusinziira Marco bye yannyonnyola alayika okuba senga alina waataayogerera mazima ayandi muwadde channel ye kati eri agenda era bwe yagira n'ambuuza kati wammaga Kasuku olowooza otya konze kyoyagala kyoba okola agenda waba Simon yali agambye bakole meeting ne senga naye ng'okusinziira ku Marco byayogera alaga senga teyayogera mazima nengamba munnaye bebanga embeera eri bwetyo kola kyoyagala maye ebintu mu Uganda wano bizibu naye mulimu ekintu nga kya buntu kati amanya yagenze kubomba yagenze mu bakadde
Chano ojiwaayo. Ne wakimulowooza nti buli abeera abombi abeera agenze mu bakama. Eno bweru Canada, America emirimu gy'abaddugavu abasinga batugambye no tugamba nti Desire yali atambuza mbwa nga yakagenda mu America. Mbwembwa bwepamanga ayola kaveera ng'ateekamu kaveera. Byonna biri mu voice no tugamba mwami Kweza ajja zikuwa mukwate bulungi. Keisi ne batabuka ne Namulindo lwa mukazi mukulu. Enaku eri ebweru awo gimanyi. Batabuka. Mbo Namulindo yadiringira Keisi omukazi omukadde. Keisi n'atandika olya ssente bwomu. Engabana ne batabula. Kabwana ngo kyabalaba nga bakola babiri. Oli naafuna omulimu nadda ku bibye. Keisi bamufunira omukadde. Ali ku mukadde we. Kati mako bamunoonyeza mukadde akyafuna gundi working permit ali Canada balina ekivubuka Michael nedda mako kamuleke. Mako kamuleke kambe mwako omuntu mako mutu. Ali eyo naye anoonya mpapula. Ezaba kakalamu zikyabuzi. Kakalamu yafuna omukadde. Yafuna mukwano gwa kakalamu. Simanyi nze nudda muwuliza. Ate obuzibu bweru kasito osaba ebyo byasayiramu. Kasito bisabo olwafuna gundi working permit naye kirungi ky'abamako tebabisaba. We batuuse nga extendinga visit visa yaabwe baagala ki work permit. Naye kasito jambi busima Bobi Wine agenda tuusa mu Uganda tumuwagira. Olwawo era nina gwenda babakyamusuzana kati amazeyo mwaka mulamba akyaliko ebyo simanya Bobi Suma twadduka lwa Bobi Wine na Pastor Bujingo. Bweru wanyuma kwebeerera naye kasito osaba ebyo byasayiramu byabwe. Namukasa olina bwino. Sigenda kukyeyo. Ngenda nnoonyaayo nina ebintu bingi bye njagala okukola. Ngenda kukolayo show ya Namukasa ne Jenkins. Mukasa ne Namukasa. Ngenda yoyogera ebyo birabo ebyo ebyekisiro. Mukasa obulamu bwe bwonna. Awo buli awo. Ayinza n'okugamba tovaawo. Tuula obadde ogamba ki? Ngenda kuwayo show ya ngenda giyita Mukasa ne Namukasa. Batuulemu aba. Waliwo bwino Jenkins gwe yafunye. Owa Madrata and Chiko. Yaŋŋambye si be baawagira Spice Diana. Baninde ku Saturday. Anti batuweerezza bwino. Batabuse. Abasajja nga n'oluzungu okulusoma mbu tebalusobola. Mukasa yatugambye nga beetaaga interpreter. Ebyo bibaawo. Ku ndagaano. Nga tebamanyi luzungu. Naŋŋamba gwe Kasuku sirika bali basajja bo tobaako kyokola ki? Saagala bakwekwase. Gwe balekere nze. Ajja bakwasaganya. Baabadde mbu ku kooti yawe eggulo. Nga baagala mutaputa. Naye abantu abamu tebanoonyeza kusoma. Abo bagundi bwe balina osomera kwali ntalo za Museveni. Baani? Tebaasoma bambi. Nze sinenya muntu atasomye. Kati Madrata and Chiko zaali ntalo za Museveni. Baali bagenda kusomerawo. Baali mu nsiko. Baali bagenda somerawo. Sinenya muntu atasomye. Akawewo wano kalungi mukko leero. Wamunenya omuntu atasomye. Nze simunenya. Akawewo nga yagaana bugaanyi. Naye abo bambi gundi saba za Museveni ze zaabalemesa. You get it? You get it? Gwe tobuuza ebibuuzo by'ekisiru nga tukola wano. Bajja kutuuza mu bigambo nga ate nja kubagamba nti gwe wayogedde. Bali basajja bange. Nja baga nti gwe wayogedde. Ekyo nakyo kive mu ddiiro. So we are going to be having Namukasa once in a while. Megatron baana abatazimbye mutima. Bonoba ate tolimbire wano. Ate nze nnimba kize. Waloli Amiri yagamba mwalimba. Kuba wano saagala Amiri atankubire mugamba Amiri oba ino kyoyagala okukola kikole. Tojja tutiisa. Olaba ebintu bya Uganda sigenda kwongerako bingi. Olaba ebintu bya Uganda. Kibaawo leero omuntu n'akyogera soso kyogera ne bakwetikka. Naye mu bbanga ettono bavaayo ne bagamba bambi gundi yali mutuufu. Tukiweemu budde. Ati nkomyawo. Buli kimu tukiweemu budde.
nina mukwano gwange yagamba nga time will tell. Yes. Yagamba nga time will tell. Gwerinda. Muba muli awo nakugamba time will tell. Nabagamba Kenzo ayina minister ne bavaayo akola kwogera ebigambo kasala ebigambo teyavaayo. Yavaayo. Mulindemu. Essaawa yonna. Essaawa yonna. Anyway. Tuzanyisa okulaba. Megatron tozimba omutima nga tukola n'omwana ono. Kuba kati ngenda kukola bali kye baŋŋamba mu meeting. Kasuku tukuwa platform. Nagenda eyo bampise baagala kumpa mulimu. Ala nti Kasuku kati olaba ffe gundi brandi zaffe nnene. Kati wantu tuba tukwongerayo tuba tugenda kuwa platform. Nga tetunaana kwogera ku musaala ne mbaga kansooke nzije katini. Saakomawo na kati bakyanninze. Ngaye mulimu ebintu nga byakamanyiiro. Okimanyi? Bamanyira. Abo kaba kamanyiiro. Naye kati gwe wano ngenda kukwongerayo. Otya? Okikkiriza oba nkumanyidde. Akawewo kangi. Ubeere bulungi.